Omulabe waffe wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia webale nnyo okutugoberera buli kaseera buli program gye tuteekako ng'obeera musaale okugiwagira ewatali ggwe naffe tetubeerawo. Olunaku olwaleero tukomyewo wano mu kifo ekisinga obulungi mu Wakiso ekya Merina Country Villas Enkoowe wano emmanju wa Wakiso Muslim okukutuusaako ebyenjawulo era nga be bavujjirizi baffe abakulu ewamu n'essomero lya Mountain of God awo eruwero abasomesa abaana okuva ku mutendera ogwa wansi ogw'ekibiina ekisooka okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu ne batendeka omwana ng'atya Katonda. Olunaku olwaleero lwanjawulo tukuleetedde omuwummuze mu kitongole ekya poliisi nga yakolanga ng'omukwanaganya w'omuntu wa bulijjo ne poliisi omukulu Okodosi Sam aweereza mu poliisi okumala ekiseera ekiwera nga wanaaba atubuulidde ebigambo by'omukulu nga bwe bitaddibwamu. Katukutuuseeko mukulu Okodosi Sam, sooka obuuzeeko ku mulabi wa Spotlight ewamu ne Transmedia osooka otweyanjulire erinnya n'eddala ku wamalira n'obudde bwe wamala mu poliisi. Mwebale nnyo abalabi be TV era nsooka kwebaza mwenyini kifo kino atukkiriza ne tujja ne tubeerawo nga tukola omulimu gwaffe guno gw'eggwanga. Amanya Okodosi Samuel, retired assistant superintendent of police. Poliisi eno najingira mu 1988 kati abamanyi okubala oluzungu bulungi oba calculator mumanyi kati mujja kubaliraawo myaka 3 mmeka kumanyi mbalekedde ekyo ng'oli mu poliisi. Nga ndi mu poliisi nawumula juzi nga 28/8/2023 ate nga nze nasinze okuwumula nga ndi musanyufu nnyo. Nzaani omuntu nakusiima nakwaniriza ng'okyali mulamu ate nga tukyasobola n'okukukyazaako wano nga kizza Peter akyasobola okujja n'akukyazaako nga oyita ne mu bantu nga bakwagala. Exactly. Wadde oli muyaaye wadde oli ani otoba okumpitako tumulangira mulamanye banafuna erinnya ly'obulangiri. So nebaza nnyo buli muntu ayogerako nange, nebaza nnyo buli omu eyajja ku mbaga yange nansanyukirako nansiibula nga nkyali mulamu. Era Mukama yampa omukisa nagiriko. Kubanga basinga obungi babeebaza nga afudde musajja waffe abadde mulungi abadde naye kati nzaani mu Uganda mwonna ndowooza nze nsoose abantu kunsanyukira nga ndi mulamu. Aye ne tutakuta ne tukwagala obeere mutuuze waffe wa ate ne banemerako ne bampa ne puloti muno tetovaamu muno zimba ne bampa puloti eryawo kona mu town council. Era kati eri ab'epalisa bagira batulindamu tukyakwagala eno. Ab'epalisa babulira linnya ne bagamba okomawo ddi eno ze nti njijja naye nga nebazanya abatuuze bange bewakiso okunjagala ennyo banange simanyi ne pulesi yonna simanyi n'okumanyi Mukama yamanyi. Era mukulu Peter nkwebaza nnyo nzaani gy'olowoozaako buli wadde weebase olowooza ku nze. Era ntera nga omukulu ono omanyi mu kaseera kano nze kizza Peter ebbanga lye namala mu mawulire nakusanga oweerereza mu bitundu eby'ewakiso. Bitundu ki by'ozza oweerezaamu ng'owa poliisi wano mu ggwanga omuntu waayinza okubeera eyo n'akujjukira n'agaa nti ono Okodosi Sam alabika yono mutuufu gwe boogerako? Ndowooza omukisa nagujja mu bazungu kuba nasooka kola ne United Nations UNDP ensambi e Kampala. Ng'oli wa poliisi? Nga ndi wa poliisi nga omuzungu n'akwagala nga taagala nveewo mu maka ge gye nkuuma. So nafuna emikisa kuvaawo ne bantwala e Rakai. Oli mu bazungu namala emyaka 6 ensambya ngende e Rakai ne mala emyaka 9 mu siriimu nno 93 nga siriimu wayitirire. Gwokyali mulamu? Nga neze simanyi oba Mukama yanteekamu kisimanyi nebaza weebaza kubanga apoliisi ginagenda nabo abasinga obungi wadde obanoonya ku WhatsApp tobalaba bakkirira dda. Eyo nja kubasangayo naye nze Mukama yanteekako amaduuzi mulengamba nga nsuusa ate natandikira community policing kusomesa abantu.
nga nkyali osieyo ekyotera. Yes, kati wenva ekyotera yona yona namalayo lyantonde wa paka ku boda eri kyana mukaka. Era n'abano bano bafa abafiira e Rwanda twaliyo nga tubaziika eyo ku mwalo eyo. Mukama abasaasire bonna gye baziika eyo. Ekitta abantu ekyali e Rwanda. Batuusi n'abahutu. Emirambo zonna empoyo yazireta paka waffe mu Uganda awe Kasensero. Ne bafunayo ekintu ne basimayo ekinnya bonna ne tubaziika awo. Era bw'ogendayo ng'ogenda e Kasensero ku mwalo osanga awo olabako bulabi nti bano abafiira wano b'e Rwanda. Olwo wali ku ddaala ki? Awo naali nga ndi Kopolo bano abakavi. Obuvi bubiri buti. Kati bwe naakola eyo Mukama nte nampa RDC naye nanjagala nnyo Werakayi. Nangamba mwana ono. Kati bwe bampa transfer okuvaayo ogenda e Butaleja n'emikisa zeeri ate era ne Butaleja bwe batyo. Ne Butaleja nengenda e Tororo ate bantwala e Karamoja mu Bakaramoja. Mu Mundu 2007. Eyo wadde ng'olyani. N'abantu abalala sagala kuboogera batyo okulinnyayo naye ffe twaliyo paka. Mukama n'atukwatako. By the way nga sinaakugenda mu maaso buli omu ali ku nsi kuno weesiganga Mukama. Buli kintu weesiga Omukama buli kintu kisoboka. Ne mama wange yafa lwa pressure lw'okuba nze naali mu Bakaramoja ng'alowooza bagenda kunzitanzi. Kubanga kati ekyo yogedde nti omuntu atayina mutima n'abangi abali n'abakusingangako amayinja batyanga ogenda e Karamoja. N'omunene mwenyini tiyalinyayo yalogi yasindika naye nga talinyayo. Kati kino kiraga nti wali mukugu mu poliisi. Bukugu ki bwe wakozesa okulaba nga osobola okubeera mu Bakaramoja be tusuubira okuba abazibu nate bayina ebisi ali n'osobola gwe okubeerawo nga ne bakamaawo bakyali. Kakati kyenkugambye nti weesiganga Mukama. Kati Mukama yampa amagezi n'empita mu baana. Bwe twafumbanga kawunga nga kasigalako bano baagala tuyiwe ne ngamba nno obwana buno buuze butudde wali tubuyite butwala akawunga kano. Kumbe abaana batwala akawunga n'abazadde balyako nate enjala yeeri. So akawunga bano abapoliisi balyanga ne bakasuulaawo ne basoloza ne batwala ne tukola mukwano. Era ne batugamba nti poliisi zi gavumenti naye nga tebaagala bajaasi. Kwegamba we batuuka ne bategeera nti olw'okuba mubawa akawunga tuwa abaana. Kumbe abaana nabo balya n'abakulu. Olwo omukwano ne gujja. Kati webanga nali Kabongo eri awabi. Kati wemba nva Kabongo tugende Karenga nga tubanagifuula district. Ngaliyo station yaffe ogenda mukubo osangayo balya n'oyimiza driver nti soko yime tutwale ono. N'omuyita lopai bwa. Where are you going? Ati munganga anti aya breaking. Natuula ne tumuta watuuka nga kubako bwati ntawo nga tumuleka. So ne tucreating that friendship. Kyobola abantu twavaayo nga batwagala nnyo nti poliisi zi government. Ebiseera ebisinga tusuubira nti poliisi engeri gye kubeerako poliisi force nti poliisi erina kweyambisa maanyi. No. Kati kwegamba ate ku nsonga eno nga gwotulaga nti wabateekamu omukwano. Kino ekyokubeera nti obasembeza kyakuyamba kitya? Mission ya poliisi si eyo nti eyamwe nti kukola bikitizi to protect life and property. Protect your life n'ebintu byebyo. Sagala omubbi yenna abisanga akole ki abitwale. That's the most important work of police. Life and your property. Kyobola abantu wadde omupoliisi asanze bakuba mubbi ono mubbi atubba nnyo poliisi ajja kukkiriza nti tumukuba affe no. Otoba kumutaasa n'omugjayo because you are protecting his life or our life. So obanga oli mupoliisi omulungi you have to make sure that you protect your life and property. Full stop. Ebintu ebyo. Yes. Era bw'omanyi bino biteeka mu bwongo bwo poliisi oba ogiwangudde. Kiki ekisinga kuba kati oyogeddeko ku kyokukuuma abantu n'obulamu bwabwe. N'ebiseera ebisinga tugera ne tulaba nti oba waliwo omuntu w'otuuka nga oyagala mukuuma naye ate ye n'akulaga nti kyoyagala omuggyako yakiraba nga kyekituufu. Awo olina kukozesa bukodyo ki okulaba okozesa maanyi bukodyo ki gwe bwakozesanga kuba nakulabako mu kwekalakaasa okusinga ekayunga nga n'abantu batuuka ne bagamba nti afande waffe sooka oveeyo tusooke tukasuka amayinja. Embeera eno wagiteekangawo otya? Kati osooka kiringa kati wosanga omukyala n'omwami nga bayombagana mu maka. Osooka n'ofunako oli omukambwe ennyo n'omubyogerako naye.
munange kino kola naye tutagala nnyo okole bwoti kuba kiyinza okuleetera ebizibu abaana abaliraana n'abako bayinza okutaka. So you convince n'oyogera naye mpola mpola mu lulimi olutuufu be a good listener obulisa kyakugamba naawe omunyonyola empala naye mbadde nkusaba tokola kino kuba bw'okola kino kijja kukuleetera kizibu kino ate bw'okola kino ojja kuswala mu bantu bw'okola kino n'omusomesa mpola mpola mu lulimi olugonvu si liri lwa foosi buli bw'okozesa foosi tofunamu kozesa olulimi olugonvu oli naye asooka akendera obusungu buke nga bw'olaba omuntu wafuire omuntu gwe nakuba enduli yayayaya mugamba tumunange sooka osirikimu ku katono sigwe osoose okufiirwa naye abantu bano bazze okulaba gwe kale bw'otobabuuzaako bajja kubulira bubi n'omukuba siyaasa n'agonda n'alyoka n'atereera mukama n'amukwatako ku mutima. So it depends omupoliisi omulungi tusooka okonvinsinga esayidi eri enkambwe. So nze mu beekalakasa bonna nsooka kulaba bali abeekalakasa ennyo bakambwe n'oyogera naye mpola mpola. Era olunaku twaliko olunaku lumu IGP yatujja wano ntugenda eyo omuwino baali beekalakasa nnyo nga apoliisi balemereddwa abalala naye bwe batwala ffe ba CLOs twagenda nga tufunanga buli omukambwe ng'oyogera naye buli CLO ng'akwata owuwe okakana bintu byatereera abantu bagamba kati singa apoliisi bonna babeeranga ngammwe naye bali bajja kutukuba bukubi. So kumbe IGP yatutwala ffe ba CLOs era IGP okayiwula yali musaki yatusoloza ba CLOs bonna mukempi ne tugenda ku wino fo twayogera nabo mpola mpola abantu ne batereera bulungi ne bakola ne meeting ne bagamba kati singa mwajjanga na bano nsinga ka poliisi kati nga nnungi. So mupoliisi yena omulungi otokubeera n'akalimi akalungi n'oyogera n'abantu bo ne batereera. Ate oluusi abapoliisi tulaba nti wabeera n'emmundu asuubira amaanyi gawo we gali. Emmundu eyo etukuuma ffenna ekuuma gwe ekuuma nange. Yes, ekuuma muntu wa bulijjo nange naye tekitegeeza nti okugikozesa mu nkozesa embi. Kati mu kaseera kano tugenda mu kaseera naddala ak'ebyobufuzi kabeera kaseera kakanaayo kyani ozze okayitamu mbeera tukubiremu ekifaananyi olowooza omuntu wa bulijjo yandyeyisiza atya ne poliisi okulanga obukubagano obwo tebubeerawo nga kwotadde n'abakulembeze. Era tusooka kuna beesimbyewo be baleeta ebizibu kuba buli yeesimba ayagala sayidi ye ekole ki n'akuteekamu ebintu ebitaliimu naye nga gwe omuntu wa bulijjo kyenjagala buli bw'olabako wa poliisi mufuule mukwano gwo mubuuze afande ne tukoze tutya wano era buli bw'ofuula wa poliisi yena nti mukwano gwo buli kintu kijja kukola ki naye tomutunulako n'olaba nti oyo simwagala kumulabako. Kati ffe baatukuza batugamba omusirikale taba na mukwano balimba owa poliisi akolagana n'omuntu wa bulijjo to protect your life and your property era watali gwe poliisi tebeerawo. So kisinziira gwe oyo omupoliisi gy'olaba lw'okuba uniform naye muntu nga gwe ate ava mu mmwe lwaki oyagala nnyo omwana wo oba mwa muganda oba muntu weewammwe onoomutulugunya nga tomubala amagezi nti si muntu ate nga n'omukulonda apoliisi naye alonda. Yes, so kyenjagala nkubiriza buli muntu yena nti okulonda bwe kutandika okutuuka oba campaigns temulabanga abapoliisi nti balabi bamwe no buli wa poliisi gy'omulabidde mukwane mugambe afande wange ogamba otya kati tukoze tutya wano. Yes, everything will be simple. Oba kwekalakasa era mwekalakasa bulungi ne babawerekera mugenda wali ne mukomawo. Kityo asoboka ekyo wano mu Uganda. Yes, kisoboka. Kitya. Juzi MK walaba nga bekalakasa ne babawerekera paka ku parliament apaka ate MK n'abagamba muleke tujja kuyiya plan. Ate kino kiyinza poliisi nga babawerekera. Kino kiyinza okuba kyasoboka olw'okuba kyalimu omukono. No, si mukono. Kisinziira mu mbeera yo. Wekaleka ne ngamba nedda soko olindeko. Ulisisa kyenkugamba ombuuza afande obadde ogamba ki. Mpola mpola. Sagala nnyo naawe weefule nti gwe weeko wakataawi biki ffena tulina akatonda ogwo omu era n'amateeka 10 gye tukozesa mu bayibuli gye tukozesa mu poliisi nti tobanga totanga toyendanga byonna amateeka 10 gye mutambula nago yagala nga muliranwa nga weyagala weka era ne poliisi eyagala nga gwe hata ogamba oti afande nze ti yes oli otya because nowadays police kati nakagambo ka force okatereka eri ne tulina Uganda police enaku zino nungi era kayiwula kasooke dajja
poliisi yateerera n'abantu ba bulijjo twogeragana bulungi nnyo naye biri ebyedda balinga n'okuyimira obuyimirizi bwotu ku station what do you want onataka nini apa nga badduka naye Kayihura bwe yajja buli kintu kyateerera abantu boogana ba poliisi ne babonga nabo ne bakola ki because twagala kubeera mu bantu kino tekireeseewo akamanyiiro si kamanyiiro dati enkolagana y'abuntu wa bulijjo enkolagana ennungi ebbanga ly'omaze eriri mu myaka 3 mu poliisi kitegeeza ozze oyita mu bululu obw'enjawulo ng'era obubeeramu ebimu nga komanda olumu nga bakukomandira biki ebisinga okuleeta obutyabagano naddala mu biseera eby'okuba akalulu ebisinga okuleeta ebizibu ennyo kugambye bano bakandidate si bennyini ne bateekamu kasonda baasi n'asooka nawo abaana ne banywa omwenge ne batamiira ne banywa ebiki naye ng'omuntu omulungi ayagala akalulu otya okuba nga oli muwulizze ne mukolagana bulungi era buli kalulu kajja kubeera kalungi mu nsi muno nga terimu akalimu nti oba ki kasana gamba mukole muti eddembe ly'obuntu human rights defenders bakugamba buli omuntu alina eddembe lye okwekalakasa naye weekalakasa otya si kwekalakasa ng'obuukabuuka olemesa abalala bakola bizinesi kakati nga wano mwekalakasa ne musibaawo lwona oluguudo kati abalala bayitewo so weba wekalakasa gamba twagala kwekalakasa mutambule mpolampola ne siku kumalako oluguudo lwona ne mukyankalanya ab'amaduuka abalala bajja kubaba mulimu abatambuze mulimu ambulance eyinza okuba nga etwala omuntu obulamu bw'omuntu buli bujja kwononekera because mwe musibye oluguudo naye mubulekeeko side emu abantu bayitenge mwe muyite side emu olumba neekalakasa oba mba ntambula ngenda omuntu yeekalakasa bw'oba weekalakasa ng'ogenda bwoti n'ebipande byo naye kasa n'oyitira ku side emu ne muleka side endala nayo tetuganye tulaba ebiseera ebimu ng'oli ayinza okwekalakasa nga yadde tabuusebuuse wabula atambulya mabega wabula ne bajja ate abasirikale bennyini ne bamuggyako ebipande bye ebiraga okwekalakasa nedda si buli omu mulimu okulaga obupande byo ate kisooka nga weekalakasa sooka ofune permission ofuneko aba escorts abakuwerekera permission ogifuna otya ogenda ku poliisi nogamba tugenda kwekalakasa naku wetuti twagala kino kigendera kyaffe weekiti kati abapoliisi bakuwa ekipapula ky'onaalaga mwe mulina ebipapula naye omupoliisi omulungi ajja kugamba mugenda ddi nakweruti abawa abasirikale nti muyitire wano naye muleke ku space olwo simuwadde gaapu okukeera ku muzigo gwange mwe musisinkanira awantu ne mutambula ne muyitawo webuli bandaba muwadde gaapu okunkeerako ku makya anzigalire ewaka tekisoboka Okay, omulabi waffe wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia toweerabira tuli wano ku Merina Country Villas wane Wakiso Nkowe nga ekifo ekikyasinze obulungi wano mu Wakiso osobola okwevugako mu lyato n'otambulako mu lyato osobola okugenda woba oyagala okulaba ku kizinga ng'ekizinga kitondewo nakyo osobola okutuukawo bulungi n'olaba Merina Country Villas gwalina emikolo ng'embaga birthday parties ne baby shower osobola okutuuka hano ku Merina Country Villas abakozi baawo babeerawo ate nga balungi nnyo bakutuusaako buli kyoyagala bakwaniriza bantu balungi nnyo era n'omutandisi waakyo asobola okutuukawo ku bbeeyi entono era buli kyoweetaaga osobola okukifuna hano ku Merina Country Villas okufuna ekyo kyennyini kyoweetaaga eky'omutindo bwagala okuleeta omwana oba okulambulako ku bifo eby'enjawulo okuli ebirime abaana abangi babeera mu bibuga n'awulira ettooke n'alowooza oba ettooke bakola nkole akawewo kalungi nga n'embaata kabuzi osobola okujja n'oziraba abamu bazitambulira ngendo kugenda ku nnyanja kugenda luddawa wabula no ku Merina Country Villas osobola okulaba buli kimu amaato weegali ebyokulya ebyennyanja okirya nga kiva wano mu mazzi kikyasambagala enkoko wali wennyini bye bazeerundira no ku Merina Country Villas ebintu eby'enjawulo byo weebiri era bebamu be bavujjirizi abakulu ku programu eno gye tukuleetera eyakyogereko nga tukuleetera abantu ab'enjawulo n'ekiza Peter munnamawulire ate nga munnamawokota olunaku olwaleero tukujjukiza tulina omupoliisi eyawummula Okodosi Sam ngono yaweereza mu poliisi emyaka egisoba mu 3 ng'omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo akulaza akoleddeko mu bifo eby'enjawulo ebyobulabe bye wandikidde okugendamu wabula nga ye yabibeeramu ate n'abyeyagaliramu okulira Akai Kalamojja n'ebifo eby'enjawulo era nga tukomyawo butereevu tukyali ku nsonga y'ebannabyabufuzi
bakoze batya okukuuma emirembe mu biseera ebyokulonda abantu ne batakosebwa ne balonda abantu be baagala ate nga ba mirembe nabo okubeera nga basigala nga benyumiriza mu ekyo nga Okodosi tukyali ku nsonga y'ebyobufuzi nga omuntu eyeesimbyewo ogambye ebiseera ebisinga abeesimbawe basinga okuleeta obutabanguko n'okubeera nga balina ebigambo oluusi ebikaawu bye bateeka mu bantu omuntu nga yeesimbyewo azze okuvuganya ate nga ayagala emirembe akalulu ak'obwenkanya ebitongole ebyokwerinda awamu n'ebitongole ebiramuzi nga basigadde batambulira wamu eyeesimbyewo avuddeyo okuvuganya yandibadde yeeyisa atya eri abantu ebitongole byonna ebya gavumenti ekisookera ddala omuntu yeesimbyewo bw'oba oli mukulembeze omulungi sooka ofune amakubo amalungi naddala the first thing security omwesimbye genda wa DPC omugambe nti mukulu DPC njagala kukola bwenti nempako makezi nkole ntya era DPC ajja kumuwako pulaani ennungi so that bw'otandiika ebintu byo obeerayo nti omusajja oyo yajjako wano nakola bwatu amanya akuwa program nagamba nti onaku eruti nze nja kuwa besikoti onaku eruti nja kukola bwenti onaku eruti so ye omukulembeze omulungi amanyi nti buli ofiisi yonna emwagala sagala obeere mukulembeze nti weweeka weemalirira weekala okuba oli kansala olwokuba oli MP olwokuba ki nga tomanyi nti security bweri sooka ka security eyiyo sooka security oyongereko security y'abantu abawagizi bo bajja kubeerawo batya kuba saagala obeere ng'oyagala kuteeka abawagizi bo mu katyabaga bakwate abawagizi nga 10 obululu 10 bumisizi so omukulembeze omulungi genda wa DPC oba OC station mwogere naye mugambe nti njagala bino nkole ntya ajja okuwa amagezi bulungi nnyo akalulu okutuuka nga oli bulungi nnyo kuba oli muntu omukulembeze omutuufu akolagana ne security ati waliwo ekifaananyi abakulembeze abamu kye bateekawo nti waba mukulembeze oba nga opposition wakolagana ne poliisi baba mulaba ng'eyalya oba ayinamu embeera etali nnungi saagala mukwate nnyo timukulaminga bintu ebyo omugambe teri wa poliisi amanyi nti njagala movement oba njagala gundi no bakolaga nkugambe protecting life and property tekuliko nti ono wa DP ono wa UN ono wa gundi nakugambe n'omubbi poliisi egikuuma emukuuma bulungi kakati kulwaki gwogamba nti ndi wa pate gundi poliisi tejja kunyamba no poliisi yo terina pate eyamba buli muntu agenzeeyo nga ayagala ki obulamu kiki ekizimbyewo enkola eno kati enkola eno twagala aba CLOs batandiike okusomesanga buli gombolola oba buli kyalo babateekemu obuntu obwo nga okulonda tekunakutuuka batandika okusomesanga abantu kwebyo mpola ojja kulaba nga buli muntu ateerera nakalulu kutuuka nga teriyo balwanyi wadde ojja kulaba nga buli kintu kisoboka tulanga abasirikale mu biseera naddala ebyokulonda bayiibwa mu bungi olowooza kino kyetaagisa yes protecting life bukuuma ddembe obulamu bw'abantu kubanga muyinza okubeera ne group yo nga polling station emu mulimu abakandidate nga 4 kakati oli oyinza okujja nakyankalanya banne wali so polisi nga teriiwo okukuuma abantu abo bayinza okwetangana nga balwana so njagala buli candidate yena reporting ku police so that buli kintu kibeere mulala obanga si kyekyo government yo erina kuba protecting by force nti buli polling station tuteekako abasirikale webati kubakuuma neti kubatiisatiisa wabula kubakuuma ki obulamu bwamwe n'ekintu n'ebintu byamwe kubanga oyinza okujja n'emmotoka ne bakuba endawula oyinza okujja n'akagaali ne kamenyeka oyinza okujja n'epiki ne baasenda bulwamu side mirror so kyovola abantu baprotecting neti bagamba nti kutiisatiisa abantu no protect your life and your property full stop teriyo business endala ku basirikale okay omulabi waffe wa Spotlight News Media oli ne Kizza Peter awamu ne afande Okodosi Sam ngono yaweereza mu poliisi emyaka egisoba mu 3 nga omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ate era nnyongera okujjukiza essomero lya Mountain of God aweruwero erisobola okubangulira omwana ku mutindo gwandyetaagidde ddala omwana wo afune omanyi kyoteyagaliza tokyagalizanga mwana wabula kyoweeyagaliza kyoba oyagaliza omwana omugatteko n'ekyo
kyolaba mu abo bo weegomba okiteeke mu mwana. Tukyagenda mu maaso n'ensonga eyo poliisi. Mu nsonga z'ebyokulonda ng'akakiiko k'ebyokulonda kandizanye paati ki nga kali wamu n'ab'ebyokwerinda n'abakulembeze abavuganya awamu n'abantu ba bulijjo okulaba ng'ebintu byonna bitambula bulungi. Era kyankugambye nti mu kulonda abakakiiko bakulondesa abo bamanyi ekigambo security gibatandikirako okwewandiisa byonna security okola ki security okola ki security okutambuza obululu security the first thing kubanga security bakimanyi nti protecting properties ne life y'abantu aba bakozi so ne tuteekako ne life of you and voters yena twagala omuntu ojja olonde waliwo abantu abalungi nga tolina kizibu kyonna ojja olonda omuntu nga maze okulonda n'atambula n'addayo waka kakati bano abalala bakalampenge bano baagala ebyentalo kubawaana be basigala gamba katulindeko tulabe so kyobola tuteekawo abasirikale kyobola ababadde bagamba abajjeyo abasirikale biki lwaki bajja abasirikale nga mulimu gwa kuprotectinga life y'abantu obula poliisi basasula ssente zaaki oba amagye basasula ssente zaaki basasula ssente lw'okuba bakuuma ddembe y'obuntu gavumenti yaabwe n'abantu baamu yes naye nga tebajja nti kutiisatiisa bantu babeereyo ku bbali eyo bamala ebyamwe baasi. Magezi ki goyinza okuwa abantu abakyalina ekifaananyi ekyo ekyokuba nti abasecurity buli bwe bayiibwa mu kaseera ak'akalulu babeera bazze kutiisatiisa? Anti kyenkugambye nti twagala bagenda kukola puroguramu ennungi kusomesa abantu nti bannange temulabanga abasirikale nga bazze nga mulowooza bazze kubatiisatiisa bazze kubakuuma n'ebintu byammwe full stop. Si kutiisatiisa nti olw'okuba njagala ssente banjagala gundi nga bulijjo nze ba traffic abo abantu boogera we manyize we ntambula mu taxi tibasobola kumanya nti ndi wa poliisi boogera gabo bingi ne ngamba no teri wa traffic ayinza okuyimiriza emmotoka eri ku brake lights asoka nyigako oluvannyuma agamba ti yugo taxi ng'eyimiridde nayikeberako nti tuyako gundi naye waliwo ddala nga terina brake lights terina ward indicator terina ne gundi mita nga tebala speed tebala. Kakati omuntu bwe bakwata ngo bagamba laba abapoliisi batandise okulya enguzi yaki gwomuwa ssente zaaki ng'omanyi nti oli mmotoka eri ku nsobi gireke mugambe kangende mu garagi ngikoleko ate naawe ng'okimanyi teri muntu asimbula olugendo nga tiyeteeseteese nti lwaleero kangolole empale eno enkya njagujjamba so naawe ng'oli wa takisi make sure nti emmotoka yegenda ku luguudo yes naye erina bureki erina gundi simple as that waba terina gumiikiriza olongoze otambuli watraffic wakuyimiriza ngambe yes afande ngende eno kiki teka ku break nokolaga bino ni gundi yo permit yo ngotambula mu bbanga ly'owamala mu bbanga ly'omaze mu poliisi mu biseera naddala ebya campaign mbeera ki gye wali oyiseemu enzibu nolanga omuntu oluusi yakyokereza kuggwa omupoliisi? Era mulimu nalabako naawe awo ekisimbiri baali bazze nga bazze ku oludda lumu ajje kucyankalanya oludda luno nga mugamba ssebo nze nkola wano naye saagala okyankalanye kyokola nkwegayiridde kola ki va wano ogende lekawo omuntu omulala akuuma wano siggwe era nengamba oli candidate n'ateekawo omulala oyo mutamivu n'akola ki kuba yali aze kutiisatiisa abantu yakulaba era biki ngamba nedda bali balonda meeya naye nemugamba togeza era nava awo ekisimbiri awo kusomero so ne biteerera n'atambula. Oluusi abantu twesuula tutyo mu buzibu n'ab'ebyokwerinda anti kyenkugambye nti kisinziira okwerinda kyaliwo era gwoza otya kyovola abantu omusirikale yenna omulungi tasooka kuvaako waya guma oyogera n'omuntu oyo okozesa obukodyo bwonna obumukonvinsinga mpolampola nti sooka ojje gundi tekitegeeza nti oli musiru kwogera n'oyo sooka ojje nekiki kikusumba mpolampola ku saidi wali mpola ojja kulanga omusajja ateerera nga agamba naye mujje tugende kitegeeza olumu ebitulwanya kuba butategeeragana. Ekyo kyokka eki buli muntu ayagala kulaga nti amalako omupoliisi n'ayagala agambe nti nze mu uniform wa poliisi ate naawe oyagala leero omupoliisi otansobola nga naawe oyagala kulaga so kumwa babiri omu watagondako ezenkanankana tezikola ki zaaka. Okay, omulabi waffe wa Transmedia ne Spotlight News Media
tukyakukomezaawo omukulu Okodosi Saamu ng'ono senior mu poliisi. Amanyi wano bamanyi ng'omulangira. Kati abasinga bamuyita omulangira Okodosi Saamu. Tugenda muzza mu kitundu ekyokubiri. Oyinza obutalaba feesi eno eriko eya bbulaaka n'olabako ku feesi endala ey'omukyala ne ky'omuhendo, era tukwaniriza osigale nga weekuumira ku Spotlight News Media wamu ne Transmedia owagire ebifo bino bye tukutegeezaako ekya Merina Country Villas wano ewa Kiso Nkoowe gwalina omukolo toganda kujja, gwali okumpi n'ewa Kiso beera omanya oyina ekifo ekyammwe, ate naawe wali ebweru w'eggwanga oyinza okuba nga oyagalako ekifo ekisirifu ky'osobola okuleetako omwagalwawo nawe kennyini okutuulako n'okkakanya ebirowoozo. Merina Country Villas bw'eri wano ewa Kiso Nkoowe. Aha, nawe kennyini ayina omwana oli bweru wa ggwanga, olina omwana oyagala abanaakubeerera nga abazadde ku mwana oyo ne bamusomesa n'afuna ekyo kye yeetaaga mu bulamu, nawe ekyo weetaaga okumuteekamu. Wali ku Mountain of God Eruweero osobola okumuleeta omwana. Balina ebisulo ebirungi eby'endyawo ebiri, eby'obulimi babitendeka awamu n'ebyobulunzi, ng'ate bakulembeza nnyo eky'obwakatonda kubanga nannyiniyo yalitandika ku musingi ogw'eddiini. Bishop Mulamba omulabirizi omulamba asobola okukubangulira omwana mu kkubo ery'obwakatonda, mu kkubo ery'okukola, ate nga afuna ekyo kyennyini kye yeetaaga. Mukulu Okodosi Saamu kamukuddize akuweerezeeyo akatalekeka mu kitundu kino nga tugenda okumuzza mu kyokubiri, akuweeyo akatalekeka kasobola okuwaggwe agenda okwetaba mu byokulonda mu kalulu kano akabindabinda, kubanga byo okutereeza enkalala z'abalonzi zakomekkerezeddwa. Kati ekiseera ekiddako kitereeza kyakanaayo kyanna kumanya kituufu kye watereezezza ki ekyo. Mukulu Okodosi, sooka owe omulabi waffe owa Spotlight News Media wamu ne Transmedia akagambo k'oyinza okumuwa ng'ayolekera akaseera kakanayo kyani ak'ebyobululu k'oyinza okuwa omulonzi, k'oyinza okuwa ab'ebyokwerinda awamu n'abo abategeka ebyokulonda n'abakulembeze. Weebale nnyo, naye ekintu ekisinze okunuma kimu mu kulonda kuno, babagambe bagende bakebere enkalala naye abasinga baganye nti anze okulonda n'atamadda. So nsaba abo bw'omanya nti toyagala kulonda togeza kugenda polling station, leka bali abakebedde amanya gawo bw'oka bakole ki bagende. Totabulatabula amawuledi nga sibakuwadde kaadi kubanga bano abagenze okukebera bokka mubaleke bagende balonde kuba balina omutima gwabwe omwagazi ogwagaliza eggwanga gwagaliza nayo buli omu. Naye gwe waganye okukebera nti oli mulonzi n'otoyagala kulonda gwe sigala wakewuwo, leka bali bakole ki tonoonya bizibu. Togeza kuleeta kutabulatabula bintu kuba engumi ejjaba yawe singa bamanya nti toli mu register ate nga ozimuli aya ojja kwejusa kubanga wagaana dda. Kati oba oganye togendayo, leka bali abaagala balonde. So kyensaba nti buli omulonzi yenna genda olonde kyoyagadde, teri akufosinga nti londa gunde oba gunde. Mu mutima gwo gw'omwenyini genda olonde okole ki. Oyagala kulinda akalulu kawedde genda, oba oyagala tuula, naye nga kukuuma buntu bulamu dembe. Tetwagala nnyo muleeta abasirikale ate bakutono balira motoka bakutwala ebe bwala obulamu bwo ne famire yo. Sooka otunuleko nyiga amaaso olabe famire yo eri etya singa bakukwata anaafunamu. Ate eri akagambo eri ab'ebyokwerinda, abakwerinda abo bonna mubeere bagumiikiza, mulabe musooke mustadinga abantu, naye ono nga mulaba akola bino mulabe engeri yekyangamu. Then you start warning them, omuwarning mugambe gwe gundi nkulaba okulaba naye si kirungi. Mubasomese, you educate them, mulimu gw'abasirikale kubasomesa kubanga bala basinga nti bamanyi what is a force, what is a police, what is the army. So togamba buli omuntu amanyi omulimu gw'amagye oba gwa police. Mubasomese, don't get tired. Apolisi temumula, mubasomese nti bannange bwekiti. Even if it is every day, buli wosangako group 5 4 bawe akagambo nti bannange dembe tukume dembe. Ate eri abo abakulembeze abavuddeyo okuvuganya, era abakulembeze abo kyenkugambye nti first of all bonna DPS ajja kukola program aba meeting baba sensitizing
abesimbyewo bonna buli DPC ne mugombola ye ajja kuyita abantu abo bonna gibalo era babeera bali committee so le bajja kumuyita abasensitizing omu mu meeting naddala nga bagenze okwewandiisa DPC agendayo n'ataye kubasomesa ne CLO ne babasomesa sibula ku mulabi waffe wa Spotlight ne Transmedia era njagala nnyo buli abadde atulaba n'oyo ayagala kutulabako luvannyuma mbagaliza olunaku lulungi era nsaba Mukama bankwatireko buli muntu ayagale munne bannange yagala muliraanwa nga weeyagala weka tuweyagaliza weka so nsaba nti Mukama abankuumire mwena buli omu abadde atulaba webala atwekuumiddeko gw'omulabi waffe ow'olulango abantu ab'enjawulo bazze batuwa obubaka okuva mu ggwanga erya America okuva mu ggwanga erya South Africa bangi bazze batuwa ebyokulabirako era ne batwebaza okuweereza naye naffe tukwebaza kubanga wootali tetuliiwo omulabi waffe beerako ng'otulaba subscribinga kikulu nnyo okusharinga n'okukomentinga omuntu gwe twali tukukyazizaako ng'olina byeyagala okubuuza bitusindikire tujja kumuzza tumubuuze ebyo byennyini by'oyagala okumanya oba wa poliisi oba musawo oba wa magye oba muntu wa bulijjo wabula ng'alina ebikwatako nga ggwe by'oyagala okumanya bisindike ku komenti awo wansi n'ennamba z'essimu kweziri ku peegi ezi zonna osobola okusindika ebibuuzo ebyo osobola otukubira essimu n'ogamba mwaleeta omuntu bw'ati ne bw'ati n'ebintu weekiti kyabulamu tusobola okumuzza ne tukimubuuza nga weetaaga okukimanya kasa kiba nga kireetawo emirembe enkolagana n'obumu nsigadde nze Kizza Peter munnamawulire era munnamawokota ku Spotlight News Media awamu ne Transmedia tukuleetera omukulu Okodos Sam ku kitundu ekiddako weyongere okubeerako.